Waawo, mu butuufu sisuubirayo muntu muwagizi wa Arima Namakula asigadde waka. Actually bonna baggweredde munnange wali ku Serena Hotel. Muganda wange kibadde kikambwe nnyo era nga show eno oba concert ey'omukyala munnange ate Arima Namakula ebaddeko abayimbi ab'enjawulo ate abanene okukamalako obumazi. Nengiddeko ku bayimbi nga Eddie Kenzo, ba Bebe Cool, ba Kalole Kasita, bayimbi bangi nnyo sisobola ate munnange ate bamalayo bazze ku concert y'omukyala munnange ate Arima Namakula kw'ossa n'omukyala nno munnange ate Arima Namakula ate ye wali muganda wange akonye wali dance ku stage aperforminze bulungi nnyo. Kibadde kikambwe nnyo. Pampite Geminati nsinza ku Geminati Yugi nzikiriza ate munnange nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba ku subscribinga obeere ng'osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video. Kaakati nno ngenda kubeera nno nga nkubuulira munnange ate ye Dr. Amuza kyakoze Arima Namakula ku stage amufuuye ssente empya n'enkadde. Kaakati nno nzikiriza nsooke nkulageko ko munnange embeera nga bw'ebadde wali okutwaliza awamu ekifo kibadde kijjuvu nga boogezaawo okulaba abantu babadde bangi bambi bazze okusapootinga omukyala munnange ate Arima Namakula. Arima Namakula nno yakuza Arima Namakula era nga munnange abadde Arima Namakula nga tasobola munnange ate kubulawo ku siteegi era nga bw'olabaawo akatambi ako sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke nkuweko ko katambi kano ate mmale nkuze. Nga bwe nkutegeezezza nti nno abayimbi babadde bangi. Kalole Kasita bakira obwedda bali eno ne Eddie Kenzo nga bali mu koonamu dansi bitya ate era ku option y'emu wali n'omukyala ng'akyusizaamuko engoye munnange ate Arima Namakula. Ku sayidi y'emu n'ebyo ebifaananyi nabyo bitwedinze nnyo. Omukyala munnange wali omuyimbi Arima Namakula naye anti kabadde kaseera ke ka ku stage. Omwami wali Dr. Amuza n'ajja munnange n'amufuuwa ssente nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram. Naye nga byebyo okutwaliza awamu konsati y'omukyala munnange ate Arima Namakula bwetyo bw'ebadde era nga ebadde successful munnange kubanga bibadde byogeza abamu obwama ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo. Naye nga bwenti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomako mu maaso eyo n'ebirala.